Enkya leero muna FDC Dr Kiiza Besigye aleeteddwa mu kkooti y'omulamuzi ento ey'e Kasangati mu musango gw'avunaanibwa ogw'okujeemera ebiragiro bya poliisi. Leero oluuyi oluwaabi lubadde lulina okuleeta omujulizi ow'okuna mu musango guno, naye kkooti yonna ewuniikiridde akulembeddemu oludda oluwaabi Joseph Kyomuhendo bw'ategeezezza kkooti eno nti gavumenti tekyalaba makulu na bwetaavu mu musango guno, bw'etyo n'ebijjamu enta. Your Honor, the withdrawal is authentic. The original is on the court file, submitted by Kyomuhendo Joseph, a person who has been prosecuting this case. It's clear that these proceedings were brought for purposes of persecuting. Your Worship, withdrawal requires the consent of the court. We pray that the court refuses to grant that consent and the matter proceeds to the final witness this morning. Your Honor, your hands are tied in this matter. We are withdrawing and we don't seek your consent under Article 120. Perhaps my senior land colleague wants to force us to continue with this case. Wano Dr Besigye avuddeyo mangu ne yeemulugunyiza omulamuzi olw'okumumalira ebiseera n'okumutulugunya olutatadde ku nsonga ezitaliimu nsa. Mu bigambo bye eri kkooti y'Omulamuzi Freddy Egesa agambye nti abawabi ba gavumenti balina buli kye beetaaga okukola emirimu gyabwe, naye kikuba enkyukweba n'okujja buli kiseera nga tebeetegese ye kyayise okukozesa obubi ofiisi ya gavumenti. And I think that abuse must be addressed at some point. Because before a charge is brought before court, the prosecutor has all the facilities, all the time to see that he has a case that is presentable and arguable in court to secure a conviction. Why yes? Oludda oluwaabi lugamba nti nga 5 omwezi ogwokuna mu mwaka gwa 2016 guno gwennyini, Dr Besigye yajeemera ebiragiro bya poliisi bwe yagaana okugendera ku byali bimulagiddwa okutambula ng'akozesa oluguudo lwa Yusuf Lule ng'ayingira ekibuga Kampala, ekintu kye yagaana. Besigye yali agenda kwetaba mu kusaba kw'ekibiina kye ekya FDC ku kitebe e Najjanankumbi. Oludda oluwaabi luwadde ebbaluwa ew'omulamuzi ng'eriko omukono gwa Ssaabawandiisi wa gavumenti Michael Kibita nga lutegeeza kkooti nti gavumenti ebadde tekyalina kye yeetaaga mu musango guno. Bw'atyo omulamuzi omusango Agugobye era n'ategeeza nti Dr Besigye yejjeerezeddwa emisango gino. It's not a bar that they may not reinstate it again. And at this point, this court's duty is to discharge the accused person. And so I do it. The accused person is this guy. Bannakibiina kya FDC bonna balaze essanyu newankubadde abamu babadde banyiikaavu olw'engeri omuntu waabwe gy'ayisibwamu ng'ali mu nkomyo. Nze nsanyuse nnyo ku baloya baffe engera gye boogeddemu. Basabye gavumenti, tulina ebizibu bingi. Eggwanga lino ebyuma bya kansa tebiriiwo, emisaala teriiwo, naye okulaba nga ssente zonna ziri mu security, ziri ku muntu, naye nga n'emisango teriiwo. Nze ndabira ddala ku lwange nga waliwo obwetaavu abanansi okuvaayo ne bakwatagana n'abo kikwatako, nitulaba ng'eggwanga lyaffe